Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. Okay, mikwano omulungi atulaba mu programu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one tuyingiddewo ku Kalamatendo nabweru mu Kafunda. When I see this place I smile. Ate nga bamanyi obulungi bamanyi ensonga lwaki nsmilinga. Nazanyiranga wano neetaliranga wano amaduuka we twagulanga ebintu nabweru wano mu Kafunda wano eno nno we nakulira nabeerawo nnyo nakulira wangi nga bw'omanyi that Castor Bonica kid but wano nabeerawo nnyo tulinawo lots of memories naye nga bingi nabeerako eno bwe twasomerera kwa Pyawazi ne tusomera bwa Pyawazi ekaze ne tusomera ku Royal Academy amasomero mangi nnyo bannanze nayina eddalu nasomera mu masomero mangi naye nga mwebale kubanga kwe muli ate n'ekirala kamba kube n'akaama wano ne nabweru eno gy'olaba first cut gyali Kazule ndabamu tebawulidde naye nga akaama mugamba nti first cut jju kikyate mugamba neshifa kibyoyogera mutemuyina the first cut annaye first cut nabweru eno naye nga kaama temubyogera bakubye kaama jasinga owuunagana akalo yongedde okkaagala anti gweoyagala nnyo ebyo ebintu ebityo nigo mulabira ddala mukwano era ngenda yitamu nga nekweka naye nga wetulese surprise ate era munsabire buli omu alina ebizibu bye surprise tereeta tebakuŋŋaana muyinza okukuŋŋaanira mu fasikati kansoga nkubira kiraya nti eyatutumye asobole omumanya nti we are in the area tuze surprisinga mwagalwa we mukyala we baby we sweetheart we. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Bale kino kifaananyi he is the one sibitegedde. Byobadde forwarding. Okay, one. Sebo gyebaleko. Kale. Luli onkubidde envuga naye kati tuntuuseewo ndi wano ku Lala petrol station nabweru mpiseewo olaba ekizibu kya mahadi kyotunuddeko ekikya Lala ondaba sikulaba mbadde olaba naviiridde kati labayo nayise kisaawe ku nabweru gwewooli kati ndi mukulagirira kati ugambye ku petrol station saidi ya Lala oyongere ku maaso ekizimbe kya mahadi wekikoma wennyini wekikoma lino eridda wano wali akakubo waako akayingira munda buuze wadda ku muzikiti kuba ekizimbe kyakuliraku kiri ku muzikiti kwennyini mbuze waani ku muzikiti okay kati ku muzikiti kwennyini edduuka erisookerwako ddala nga akatuukako bwoti liriko mobile money biki bintu by'amasimu liriko Trace Bear wennyini nnyini awo mwali mwakolera kuliko ekigambo ki Trace Bear Trace Bear mwali mwakolera kale sebo kati tuuke olinde essimu yange bwe batyo batulagiridde era nga kati tuukeyo bannange yono bebi we bambi gwagenda okusurprisinga olunaku olwaleero ate nga yaŋŋambye nti balina omuteeba yaŋŋambye nti bebi wange mubuuze nti ani gwasuubira you're going to come to Kafunda nabweru near Mahad Plaza. The name of my lady is Namyalo Winnie. Tugenda wa Namyalo Winnie era Namyalo you just know you're loved by your husband but bwe mankola surprises zino nzikola mu ngeri omuntu gy'aba yantumyemu kansooke nkimubuuze muyinza okugamba nti nno ki
ngambya ntebe. Halo? Mbadde nkubuuza nti tumuwe buwi oba oyagala mubuuza ateebe? Mubuuze. Kale se. Mubuuze. Kati ate mumale mu abatantumye emirimu. Mulema okumpa emirimu ate ne mugaa Shifa lwaki okikoze bw'otyo. Eyo y'ensonga lwaki nkikoze bwe ntyo. Gwe mukama wange abantumye. Ky'oŋŋamba nti olutuukawo muwe tambula ogende. Bangambye mubuuze. Client agambe n'okugamba ono ye ekintu lwaki akimbuuza emirundi 10 alwawo okutegeera storage. Y'ensonga yenziramu eyo gyazzeemu. Naye nga nnyongera obbajjukiza mikwano abalungi abatulaba bafaani baffe abatwagadde ennyo ne mutuwagira ebbanga lino lyonna mwongere okuweereza ebiteeso byammwe tubiraba era ndooza nammwe mweraba nga tubateekayo. Twagambye mutuwagidde ebbanga kati nammwe katwasosietinge nammwe abawagizi baffe tubateerewo akanyomera aka ate nammwe omulabikira ye ate singa muba muweereza obuntu obwo singa mutumira n'okutumira abaagalwa bammwe abantu bamwe ne mubatumirira okwo n'oweereza obubaka eri omuntu wo akubeereddewo akwagadde ennyo n'ogamba nti omuntu wange gundi nkuweereza obubaka bwe buti ne bwe buti weebale kunjagala omukisa twagubawadde muyisizaawo obubaka bwammwe. What are you saying? Naye nga bwentyo mbajjukiza nti ku Hypex Studios bali located at Najjanankumbi near Cobenz Motel ku Busaabala Road. Beba kafulu nkiddamu ekigambo bakitegedde. Mbagambye beba professional photographers and videography. Beba kafulu mu kuba ekifaananyi eky'omulembe n'okwata video ez'omulembe ku mikolo gyonna. Bwe nayise ku mikolo gyonna ntegeeza mbaga, kwanjula, kuhinjira, bridal shower, baby shower, menye kindeke birthdays, photoshoots. Nga nange bwe ndi okwetegeka okukola eyange ya birthday. Birthday nti eriwo 20th January, it is a national day. Naye nga mwekwate Hypex Studios bali ku 0789 34 3802 oba basaye ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios. Alright, ate nga mbajjukiza ku Hosh Fashions and Bridal Coach abali kushere Bulenga beba kafulu bokwambaza ku mikolo gyonna egyenjawulo gomesi, gawuni, mishanana, chinyankole, masuti, parted dresses. They can even customize. If you have any fashion that you would love us to make for you, bajikolera. Bali located at Shell Bulenga babayise Hosh Fashions bali ku 0702 56 21 57. Ate nawe kenyine yetaaza okulanga naffe oba olina surprise gye weetaaga okukola oba oyagala tukulangire business yo otusanga ku 0702 56 21 57 oba 078 210 15 69. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope. Bannange there is ensanyudde essanyu linzita kangene sinkane Winnie mukyala w'omwami eyatutumye. Let me see, did he give us the names? Kati bwe banaateeba ffe tumanye tutya nti gwe bateebye. Yanyimya amannya ge mannaaye nze. Era walayi twataddeko surprise nabweru. N'atuma amannya omwami ono. Kati katugende tutobe tulabe. Naye ngeri omukyala Namyalo Winnie. Omwami tatuwadde mannya ye agamba mumbuulire amannya g'abayogedde. Alright, katukyamewo wali we tuwetera tulabawo. Stay tuned, we love you so much. Naye nga ate subscribe. Lwaki olaba n'onyumirwa booti nga tosubscribe nga mazima ddala kikujjako ki? Oyagala kumisinga lwe tutaddeyo obupya? Toyagala kufuna notification? You don't want to be notified when we upload new videos? What are you saying? Nze Nakawombe Shifa Hope mungoberere. Come with me. Ndi katundu wennyini akaala amatendo wano. Mujje nange jasaasese byayagala ebyo. Tweyongereyo mikwano. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Bismillah. This is such a beautiful flower. Ebirabo byonna biri awo. Now who is calling me? Hey. Kati Auntie, but I will spot omukwasaganya, but I will need this phone.
kuba omwami kwatukubidde bwe tulaba edduuka mwambuse emabega Isaac tebamulaba na kamera tugenda banga abayitawo if we see the place atuukawo ku Mahadi Plaza akube agambye wano waliwo omuzikiti Tracy Beya kyekiri ku dduuka Tracy olina kwolaba Tracy Beya yino wa ono tugende tukyuke tudde oba tugenda kufuna wano bwe tukuba akaama tumubuuze banaino waafuuka oh my god nane nalya Rolex zaamuno chapati z'amagi naye ezakati zikyawoma nnyo ng'ezedda Tracy Beya I don't know is it a saloon omusajja agambye oluva ku Mahadi bwe tukakyeze eno tuba twabuze batwegende tukyuke na wafuuka wafunda era ddala akafunda there is a lady we surprised with a house twamusurprisingira era nenkomawokko ku kitundu was it last year but one oba last year twamusurprisinga ne tumugye ewaka ne tumutwala ng'ayingira nnyumba mpya nga tamanyi kati tugende onoonye w'okyukira ne lino ligenda either kwata eno baaba eri yonna waayonooneka genda kwata eno tugende yiiryo kiki ekigambo Tracy Beya leeta omwami muweereza akafaananyi wow so weddansi lwaki naye ogenda era sooka oyitewo tugende oyitewo tujja kukyuka bukyusi tudde naye wano wennyini era ndaba we nasurprisingira omukyala gwe twawa ennyumba edduuka lyali mu maaso wali same place Tracy Beya Electronics yitawo mwali tatera kubyeyo na liiso she's in there wow kati tugende tukyuke tulabe we tunyige mu motoka but I've ever done a show here in this very place omukyala gwe twasurprisinga n'ennyumba I think it was a saloon oba here kati tugende tuddemu tufuneyo tukyukira tudde no da side zeeno banga yeekubirako eno tuyitewo mpola togendayo nnyo agambye yes muwadde akafaananyi k'ekifo ne mugamba is that the place nangamba yes so wali olabe wali obukoko ne kasasiro we tugenda okyukira eno nga tuli obuli bunnamungodi I'm sweating mufaananye nfaanana Shifa lwaki buli wempita bamunfaananya mannayi Shifa yakola erinnya ono si ewa boda tonyizeeko erisi aweewo yanayi alokinge look okay
bumalaze nkweyo ka selfie ate nga mmanyi okunziruka naddala abakyala andabiddewo kituufu oyo faani wange mujebale kanzije kuume emmotoka nzija tuleze surprise tubalamusizza onadduse kulabula surprise what how are you Winnie nani namyalo tetubuze tuyingire kale katuyingire kale tukusanze ku lunch jebale kale tukuletedde surprise ng'okankana surprise waliyo omuntu eyankubira naŋŋamba few days ago naŋŋamba nti nno munaye nkunoonyeeko nkuleetere surprise gwani gw'osuubira hello bamuyitaani Sepuya Ali Hassan ng'osuubira okuba nga yatutumye bw'aba si yeye namubizaayo asiina kwesuubira kati nno ekyewuunyisa omuntu eyantumye sirina ne kino nno kikyo bikwate yakimpadde naye nze mmanyi kikyo naye simanyi siina kifaananyi kya muntu nti feesi yeeno siina mannya ge nti afaanana bw'ati bajja si muntu yankubira nampa directions naŋŋamba nti deeti ya leero mpitireko wano eno salo nno teri tojja kunsaba banaatera okugamba nyongerayo chance ey'okubiri sina chance ezemala wabeera si yeye bw'aba nga si ye yatutumye ogambye bamuyita Sepuya Ali Hassan yo husband bw'aba nga si yeye twenoonye tubuze era mubeera mubitwala walala ogambye seboka bagamba amannya kayogere omuntu kwali ogambye ani g'osuubira Ali Hassan Sepuya my husband Ali Hassan Sepuya yo husband ndayira siina linnya lya muntu siina na kifaananyi era ne boolaba nasevingako nabweru simanyi linnya nti ngambo bali erino naye omuntu ali ku ssimu yalina otubuulira era waba si yeye taba sisuubirayo mulala toyagala na chance ebyombo simanyi nyongera chance ndowooze siina toyagala bya chance mbw ate munyongereyo chance ey'okubiri siina chance kale hallo yes hello gyebaleko ssebo kale twogerako naani ssebo Sepuya Ali Hassan Thank you, honey. Nayo ali movie. Thank you, sweetheart. Manange. Kati byange. kati binyumira bulungi birabo byo. Thank you, sweetheart. Nfukamidde nakumavivi. Thank you, honey. Webale kunjagala. Neyanzege mukwano. Webale nnyo webalire ddala looleza kakaziko. Thank you so much, mwami wange. Simanyi kye ndikuwa. I'm so happy. Tomanyi kyonkoze. Kama akuddize wonna wojje Allah akugemulire buli kye weetaaga.
bane omwami muwo mukyalo obubaka bannaye naye yebale kunjagala bujja twagala balongo agambye atya abalongo nja bazala inshallah. enjoy. Thank you, sweetheart. Thank you so much, sweetheart. May God bless you. tweyanza nnyo ssebo naffe bale twesiga kale bambi namwe mwebale kunkolera mulimu ogwo ssebo ebintu tubirya kale ssebo tweyanza twenyumyamu wano kale mukwano kale ssebo wow hope Shifa manange zani aleta hope Shifa yegwe yagala omwami wo bana yakwagala nnyo obwedde atukubira okuva ku makya musimbula mmeka mutuuseewa nga munyevu bityatanyega abadde atya nga munyevu sorry kagudde abadde munyiivu tanyega bananga omwami tayagala kwogera nane nga kale nga ali mu lusirika nga yenagize nanga akangenda kumulu It's my day! It's my day! Mbana na hapo Shifa na bweru mukafunda. Omukyala ayagala omubwati mukafundwa. Wow. Mwami wo yatuwadde obubaka n'atugamba akwagala nnyo tolowoozangayo olunaku n'olumu oba muli mu lusirika oba mufuna obutakkaanya tokeerangako n'olowooza nti laavu ye ekyuse gyali bino bibaawo bya mu buntu byonna mistakes zibaawo nate naawe era ojja kwerekanga nga naawe olinayo obusobi bwo sinza atuukiridde nga naye ayinayo obubwe so kati nagamba tokeerangako n'olowooza nti takwagala todawutinganga mukwano gwe gw'alina gy'oli he loves you so much gwe mulungi we gwe kwini we talaba David weyayimba mbuno ne bwe banzijamu amaaso nabimalayo byendaba lwakuba kyageetaaga okukola bizinensi akolerere otherwise bakazi yakoma kunza okulaba nagamba kwagala nnyo webale kubeera mukyala mukozi webale kubeera omukyala azimba agattako byonna byoli byebyo byayagala banaye nange mwagala nnyo ambeereddewo omwami wange buli kimu ambeereddewo ne bwe banvuma ntera y'akabega ne bwe bakola batya ntera y'akabega yenze gwayagala anjagala nga bwendi Winnie omuwati bwanjagala nga bwendi bwanjagalirayo nange mwebaza okunkuuma okulabirira abaana baffe okubafaako mwebaza buli kimu bambi yeebale nnyo yeebalire ddala Zani nandeta hope Shifa nabweru nokubulireyo ekyama nakulire eno yes olaba ngewa Ian Cheyune ngokirya boti there is that white house usime babagikyusa we wali ewaffe then bosalamu eringadde wamala okweza naye twabeerayo mala okweza ali wali opposite yeah eri wali ennyumba ennene naye totuukayo olaba wano wawetera bwe bate wajjulanga amazzi eyo gye nabeeranga nakulire nango mwana yako kwa Piawas na somere bwaise bayitanga Royal Academy ozekala Karomenti ngene bane chama nimbagamba manyiti fast cut eno jetu nkulabya
Tuliko kubiyambadde nkugobera ku mbozi y'oligayi. Ekize wakava tulaba kati. Nangamba yiye kati nga njagala bigobereza. Ntegedde nti essimu zonna abantu kati balaba ffe tebakyalina birala bye balaba. Tetukyalina bye tulaba Shifa. Nze nkugobera neriwa embozi y'oli omukyala gye waddayo bambi n'omuyamba. Mama Suzani. Mama Suzani. Bambi byonna tusiima. Bannaye tusiima. Wow. You're such a loving lady. I can understand lwaki mwami Sepu yakwagala. Are you sure? You're so lovely. Sure. Yes. Thank you. By the way, it's your birthday. Tiyatugambye fiyagambye bugambi kyalange mutwalireyo ku birabo. Tubataddeko I love you so much. Yage mutekeko obubaka ebigambo ebirungi ku keeke. Era tutekako I love you so much. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Winnie. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, dear Winnie. Dear Winnie. Temulye keke. Happy birthday, dear Winnie. Dear Winnie, happy birthday, dear Winnie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Winnie. Wow. That feeling is good when you have a you know musajja ali so loving and caring. Okitegeera. Yo. Kumanyi oba owulira. Amanyi abakazi bameka. I know. Babayise. Kituufu nnyo. Omanyi bameka abamwekukuutirizaako. I know. Ate batawaana bagambe bambi. Babireke wabula. Babireke bambi bandeke. Babireke omwana tubamuleke. Tebamustressing. Bamuleke. Baleke emirembe gyaffe gino. Bagirekewo. Okitegeera bajja ne stress zaabwe. Baleeta bistress byabwe. Ate baagala tandika abantu. Baagala bebatandikidde. Wabula batuleke. Tebatubandeke. Tebamanyi gyenvudde. Mandeke abantu tebamanyi nti omuntu okukeera n'akulowoozaako mu lunaku lwe. Jjukira bino ebintu. Bakazi fe abatera obyemoola. So omusajja akeera n'akulowoozaako mu lunaku lwe n'agamba mukazi wange agwana essanyu besides my busy schedule n'akasente kabula. For us okujja wano si just nti no sente. So kati bwa stoppinga mu lunaku lwe n'agamba nti you deserve this. Kitegeeza aba muntu mulungi asobola okwapreciatinga naawe by'omubeereddewo. Ate abeera akirowoozaako nnyo. Yes. Tekigudde bugwi. Kuba kiba tekimuguddeeko bugwi nti kati maze ofuna ssente kankole bwe nti. Naye aba akitegese nti mukyala wange olunaku lwe bwe luti enaleetako Shifa. Enakola tukuyiseeko totulabye emmotoka eya black ekuyiseeko ne tuketta. Badde ndibize nga ndyanga ng'anja kati nane katawanika nkadde kalwadde. Kati nga ndi wano nako sibifuddeeko kuba emmotoka ziyitawo. Katukulengedde ne tuketta. Ne tukuba n'akafaananyi ne tumuweereza. Imutya. Tukuba n'akafaananyi ne tumuweereza ne tumugamba naga yes weewo. Kyokka bannaye senga mumanyi nti nze navudde waka nga nnina obusungu ne bannaye abasajja babi. Nina obusungu nga ndi mukambwe bitya nenga kale obadde namulusirika ng'osirise naye obadde omusuubira nti birthday agijjukira. Birthday yange agimanyi kuba that's not your first surprise to me. Yes. Agimanyi naye mbadde sikisuubira kati kuba abadde mu lusirika. Mbadde mu lusirika buli omu ng'ali bibye. Buli omu ng'ali bibye. Naye ate kyemmanyi yakicreatingawo because of this. I know. Tabadde nansonga nti nanenga ng'olaba olutalo terulina sibitegeera nenga kati ono namukoze
nenga nkasitali anywa nogamba kamulabire ng'omwami wange era nakadombe ka breakfast nenjiteeka bulungi ku dining buli kimu akikola nenga yakola ekikye kyonna nange nkola ng'omukyala kye nnina okukola nenga akangende nzigulewo akaduuka akange ntuule nosirika nenga era nga ndoza bwotunula bwoti ku ssimu ogamba sijja aganye no viewing status zange ne TikTok wadde okulikinga video natakulikinga mukwano ku TikTok ntaddeyo buli kimu status ntaddeyo buli kimu wadde viewing nenga nange n'ebyekambi ignoring mwena mbadde mwe ignoring nenga omuyaayo ono okuyita omuwala ewaka nemubuuza dadi akyali omuwuuna akyali saawa 5 nenga yiye omuyaayo ono abala kaki nenga mbona ayagala nzije saawa 5 simanyi lwaki ze yadde alonze nze akeereye yangambye 5 ze njagala mu kikolo akabadde ayagala abeere within naye nga musajja mukakkamu era bwe tulemeredde tagambye oba biki bike agamba nambuulira bwatyo bambi ebintu byakanyumidde naye bane abakyala tulina engeri gye tufaanaganamu engeri gy'onyiiga nga tebalabye status zo kyokka status nawe kikunyiza kati zobadda nnyoma nenga era nkubidde sisita wange nemuga ate kyakano kisisita kyange kikimanyiiko nemugamba okimanyi yali yamanyiiza nga tweyira amazzi biki naye wadde okunjira ku tuzzi sisange yabuuzi nangamba toŋŋamba nti teyakuyiridde wadde ku tuzzi konze tewali wadde okunjira ku tuzzi kamukubire wanzu naba kinaakwata negwe olabye ebintu ebitusanyula twaleri gwakuta bulungi video banange munkuba obufaanani nga ne Hope bajagamba nimba obufaananyi wali mu portrait banange nva kuyomba nze gwane ngamba it's okay ko sister wange nagamba omanche tugenda okukola encha regulo ngenda kutwalako out nemugamba mukubire ayogera it's okay nemugamba mukubire omugambe ontwala out na sijja namukubira saada yakutwala kanagamba sabayo nze mugambye nemugamba kubira mulamu omugamba ontwala out nanga sijja mukubira ngenda kutwala akugobe ngenda ku status ze ndabe enviewing ndabe nangamba kimanyi tapostinze kyakutadde nayo tatadde naye ali bize seba ali vivye nange nganyo viewing ezize mbuno ngati wata viewing nawe oleme kulaba zize nange ngambe sijja kulaba abakazi ebintu nka kavo kumpeereza by the way aina kampade ngoli mu Gomez otaddeko glasses nako nakampa nkalina nako bubona abujewa abujewa asose natwango yambadde galwindo bali mu Gomesi ya bulu nani motoka ono natongera yakabunku bobo iyo myayo soko kwata video gwe kwata kamera gwe kwata video kwata kamera nenga love is love jogera kotya like how many kids do you have? We have 3 kids. Neravu ngeri yakatandika. Have 2 girls, 1 boy. Mama abantu bali eyo with 1 kid beko kokola bwe nedda love kwetegeera na kugumingiriza tugenda mu 10 years. What? 10 years down the road. Kwetegeera kuguminkiriza na kumanya munno nti muntu asobya. Nawe oli muntu osobya kuba no one is perfect. Exactly. Olaba ne okola business byo kyobala sibo kibera. Oyogeddeko naye mwali mwenyigiddeko. Olaba go wava mu lubuto lumu naye mwenyigira. Opushfa ne maama wo osobola omunyigira ngate yakuleta ku nsi. Kati ono gwosanze obukulu. Ate yakulira uwe kitegeeza mwesanze naye mwina kusigala ate n'abasajja fa abakazi tulina okunyiga nga tulekamu kuba abasajja be batuteekamu ennyo okusinga fa abakazi kati gwe kitwale nti
oyina omwana gwoweerera akujoza akusoozezza ate onoomutta naye nga gw'omuteekamu kati fe bateekamu ogundi ayita wamugjeyo kati fe bateekamu so alina okugenda akola obwongo bwonna bwabezaawo famire alina ku school fees kino kimusika kiri kimusika alina n'entalo eyo zalwana mukunoonya ssente zatasobola kugamba kati fe abakazi abakozi abakoleddeko mu basajja olaba entalo abasajja ze balwana ku mirimu n'omusanga ng'alinga na mwana muto yeekulula naye nga wadde ewaka olina omuwa respect taata w'abaana kati naffe babba abafamu tetubeerawo gye bakolera naye bambi nga bayita mu ntalo kikyo bwolina mukakkanya na kumwaniriza kumuleetera kwesunga kudda waka addaddi nzira dde wali mukyala wange aleme kubeera naye obudde buzibye njira mbeerako wano njira nnindalindako obudde buzibe zibe nsange nga kyebasi ako kannyumidde waliyo abakyala abamu abastressinga abasajja nti emimwa bastressinga abasajja ng'omusajja agamba kansingire nga nebulizabuliza eno nzireyo nga kikoye kyebase nzire waka nga kyebase nzire kukwefubitika buliri bambi ffe waffe tuba tumulindiridde ne bwajja ku mulimu kajuisi we kali glaasi ze wezibeerawo tumujuisi abeerawo wuwe tumukamulira abeerawo ku mulimu ewaka ebeerawo ekikopo ekikye wano kikye kibeerawo ebyokulya ebyo ebiri special atuuka wano kajuisi alina okarisiivinga newaka kaba kamulinzi kuba ababebi tomanyi gyabayitidde kujja kuweta yakulondera akusse ewuwe mu bakyala n'abakyala nti wini gwe ngenda okutambula gwani essaawa zino olaba nfuna lessoni zimi olaba ku social media ekiri ku social media obufundo yes mwalowooza shifo oluddewo zino lessoni zembadde nkyetaaga ezibulako lessoni ze zibadde zibulako kati bikabiŋŋambye tuzaako gwe emenye ebitooke naye bane obanze n'abateeka lugogo mu kisaawe simayina kumanya teri ata oba ani gwogenda okugoba ani gwogenda oleka kuba tujja kuba bangi mwogedde ng'abantu beboogere ya mikwano gyange bafaani bange kati ate teri kirala kye beesunga nga mwana wange bagamba oba tunaamukulekera omukwate muwadde ogenda omwana wange my baby tozaalanga kifa shuwa naatera naawe ng'okola ebyekikulu naye nyina abampita mami nyina abaana benzadde mu nsi nga bw'otambula n'ozaala kitegeera ne bali bajja basangayo banejiragira mukwano gira kati ze basabye balongo kati gwe girajabazala inshallah kati sikyalina kyenjagala ate omuntu wasabira abalongo aba yeesobola talina kyateesobola wali omuntu akusaba abalongo ng'abalowooza nti kubaleeta bateeka buli kimu talina ziba bbiri buli kimu talina kyatasobola oweewange bambi ayimiridde alhamdulillah bannange omanyi osanga omukyala nga yakafumba myaka 3 naye ng'agamba embwa eyo ekisiraani kikomyewo like I feel happy kinsanyusa okulaba nti ate nammwe mubiraba eyo gye muyita temubiraba naye kinsanyusa okulaba nti 10 years down the road omuntu omwami we akyamulabanga abeekwanya ejjo abetandisa ejjo. This is really beautiful. He is my king forever and ever paka Mungu walisalawo okubayita gwe bino byonna abalala byandirabye ng'ebibi okwekwaso bizze ebbali n'ojjamu ebirungi n'otambula nabyo. Kyenkugambe no one is perfect. Yes. Olaba ne maama waakunyiiza nogaa ne maama lero kati ologota azaalibwa naye ate kati nze ndi mukazi akola ate atateeka musajja ng'amanyi nti nkola naye ng'ajja kumpa buli kimu buli kye neetaaga tajja kutunulira busente bwange bwe mba nkoze eki bwe mba nkoze. That's why nti omuntu oyo oba omulaba ng'era ekyebbeeyi kati toyinza gamba nti kamunyigire oba okuba muneefunye naawe nti munju mulimu omusajja kuba okola naye obuvunaanyizibwa bwabutuukiriza.
akuwa buli kimu akuwa kye weetaaga business alina siganga agirondoola gamba n'ataleka nazaawaka n'atakuwa za nviri nze bampeeza enviri bampeeza enjala bampeeza ekizigo era akinyenyaamu bw'ati oba nagahana no wiiki ejja kalabaaye kati omuntu bw'ati oba onoomuyisa otya bubi gw'otaazaalibwa naye nga osanga ne maama we olusi tabimukolera ng'abikolerago ne muganda wayinza omukuba esimu namugamba mpayo emitwalo 5 nga bamusabye 5 nagamba kansooke mukyala wange oweka because oba happiness ya sister wajja brother wajja mulaba luvannyuma naye nga gwe oli musanyufu kati byonna olina obivaluwinga ogambe nti omwami ono muwadde ntya essanyu ntya kankolenga omukyala kyenina okukola oba olina kukola nga mukyala kyolina okukola anti abamu we babibakolera ebyo ate bajooga bujozi ne bafuna ekyejo ne bafuna akamanyira abamu naye abamu babi appreciate ababulirirwa tebabikola omuntu nga yabulirirwa n'alowooza mbu olwokuba bw'oba osanze omwami wo nga ebyo byakola n'olowooza mbu n'abalala ojja ssanga abalala 10 nga bakola ebyo ono yaba owuwo katonda yaba owuwo tosabanga ensi yonna nti bonna babo mubeera mwago owuwo ate era lwazze abazze lwabwagenda aba agenze so olina abantu boba otumirako eyo bangi tumira babesti bange mama Puli omubwati tumira kwa sister wange Abi manyo jakundaba ne mujja wange ali mu ddwaliro bambi nakawere mujja obyaddala mulamu wange mbadde nayo bategera kuba mboozi endala mukamulamu wange mutumirako boyo mukwata omugambe ntumirako ne kakwano kange mugambe ndi ku surprise mumpe wano mumuwe siko badde ova otutumira oyo obadde wakamwogera salamu alaikum omwami Hari Hassan kyankoze ogenda kunnengera ku mawulire ndi wano ndine Hope Shifa wali omulabyeko genda kusindikira mu vidiyo taagwa oli musiiwuufu beereeyo mamuyina ababaagala ate mwesiba ku basajja b'abannammwe bayigwe naye omanyi onyuma n'enkya omwami bane onyuma okuwa n'enkya onyuma akuwe osanyuka osiima olowooza bameka fe tuli bakazi siri mwana muto mbaddeko mu bakyala mbaddeko mu bawala n'akunyumiza ebizibu bye nogamba at least cause I'm blessed. I'm relieved. Bantu manenzija omutima gunkuba nogamba bakati genda gangenda batabula oba binavaamu bulungi oba kituufu beeyagala no bannange olina engeri kati omuntu nga gwe bwenkusanga nyina engeri gyemba relieved olina engeri gyonkolera omulimu gwange okufiiringa nti mulungi ni waliwo abantu bensanga nempulya nga ngane omulimu guno banguveemu but when I find people like you and sikyogera mbu neeyogeza but omundeetera okwagala what I'm doing kati ndaba nga ndeseewo ate laavu kati ogambye nti mbadde muli mu lusirika nkima soko omukubireko bantu omugambe y'ebigambo nga bina ebirungi like it feels good ogenda beera nga weesungoga oba nnyuka ddi nze simanyi oba gye nakati akomewo ewaka ndooza laba erinnya eririko dadiyo omubwati liri unique nno ate yakuyita ati sweetheart nambe hi honey assalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullah. sweetheart neyanza nnyo mukwano Tokaaba. banange neyanze geze nkabye ne gakala Ng'okaabira ki? bannange oyina empisa embi mugambe lusirika luveewo kati kaakati mwabadde nyigidde ki Okuteekawo embeera kakasente kiri ku bikumi naye mazima ddala neebuuziza kye nakoze nga si
sikiraba nengamba waye kale kankuleko nyiga ebibyo ne thank you sweetheart neyanziza mukwano neyanzeege neyanziza byonna weebale nnyo weebalire ddala weebale kundaga nti nange ndi mukyala neyanziza nnyo mukwano omubwati nabadde okutuka wanzi n'amazina wangi onina mpisa switi mwange zendeka kale bebi neyanza nnyo mukwano neyanzeege bannange ekiri wano tuli mu kafunda nti zooni okitukoze kale kasita muli bulungi ekisinga kale ddia nabe bali kusiima kale mukwano kati omusajja bw'atasobola keera ku mulimu n'atafuna ssente nga lwaki ng'omukazi essaala agisaba emuva ku nga mutima lwaki n'ofukamira ku ttaka n'otuteekamu omwami wo ezo ATM card zaffe otamuteekamu ATM card newanda ssente olina omumuteekamu buli ssaalayo kuba onyiga munyizi wali n'afulumya ate nga bagambe balinza olowooza nti bayinza okugamba awini ali bw'ati omusanyufu laavu weeri essente yazisangawo mukwano natandikira ku zero naye 10 years tegiba myaka mitono nyene gye twatandikira amanyi n'essaawa zino we tuli amanyiiwo twatandikira mu kupangisa kati twesuza n'abapangisa tuyina ne zaakedi tuyina ne za apartment tuzimbye naye nga twali bapangisa anti abira bayinza okugamba nti laavu erina kubaawo sente bwe zibaawo era laavu erina kubaawo bambi kuva dda nga tuli baavu nga n'essatu we tuzifuna tuba basanyufu nga tutambulira ku booda ne booda kagaali twagirinnyako babiri eno banne bwabanga bwa bisatu twaberanga kaze babongeza naye bukyaliyo obugaali bukyali bwasomasanga abantu ku amazzi nga buba kusinga n'abaana abatwala emmere baamaffe twabulinyanga twaberanga kazo twaberako erubaga tubeere kazo lubaga nga tulinnya okuva ekibuye paka wali lubaga ku kagaali kaffe naye nga tuli basanyufu That is nice. Kati batumireko tusale keeke munange. Batumiddeko bonna mikwano janga omukafunda ab'ennabweru ab'ekazo mwenna mbagala nnyo bannange omusangira ku mwami wange mumunkubirira emizira. Yes. Nsaba munkubirire kabayi wadde teyeefasa naye mujamu wange akajambo. Bakwagadde ebituufu. Ebitagambika besitasobola nakunnyonnyola. Alright, tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde ng'omutima gunkuba mpaka wano we tutuuse nga byassanyu. Nsose netula ne ŋŋamba abamu anti akulaba n'anoonya wadduka. Kangenda kwekwekawa. Era mmwe abagamba baneekifo otabudde amaka g'abandi muba mwetabula dda tewabaawo maka already yaawo muba muli mu kwefeekinga. Naye kati wano tutabudde kiddala. Ddala ate n'abakazi bakitwale nti okuba n'omuntu omu oba obeera free nti omuntu n'aba aleese sapatu. Ekyo tekigenda basanyusa. It's okay. Nja kibagamba. Kuba omuntu n'aba aleese sapatu otegeerawo nti eyo ya mwami wange. Nze mbadde siweeyo omuntu. I have a friends nina group nina ki naye mmanyi tebasobola kikola lwaleero. Mmanyi lwe bajja kikola si leero. Leero era mbadde nsubira mwami wange oba sister wange. Yes. Okay, tweyanziza abalungi mwebale kubaako kye mmanyi mufunye ebyokuyiga nange mukama mulungi yamblessinga ne shennungi nti buli wendaga nvaayo siri kyekimu mbanjize kati zino lesoni zenfuna ku bufumbo nyigira mukwano omwaka ogujja tegukuleka bw'ogambye bwe neshira price tubakoye ku lujja mada ayo jamusooka nkubadde nange bikyagira
Ye nja mmulekako. Maada nja mmulekako. Maada ogenda mmulekako. Ngenda mmulekako. Kale. Katusabe. Naye nga tweyanziza nnyo bambi mwongera okusubscribinga ku YouTube channel Nsomwagala Surprise Your Loved One. Mubeere nga ate mutucontactinga tukyalira ffe abantu bonna buli wamu wetuli all over the country n'ebweru w'eggwanga. Shifajja Europe mbaddeyo era nga tukyajja Dubai tujja buli wamu gwoyina omwagalwa waffe wetuli okubanga tubatuukako. Leero tucelebratinze Winnie Namyalo era nga surprise evudde omwami we linnya no ntegeredde naye omwami waine fujjo yantumye nga tangaye na linnya. Ebyaddala wadde manyi nnimba. Nze mbadde anti manyi obugundi bwamu obutriiki bwamu. Munnange tulabye nga kuliko Nabweru. Simanyi simumanyi linnya mbadde simanyi ntegeredde n'ekifaananyi simanyi. Kati ani yamuwadde na sweetheart? Oba ani yamuwadde nnamba yo? Ani abibaddemu? Naye bitandise kati aye kabadde ya planning oba mwali munjogeddeko. Toyogera nko naye about me. Naye aba ayina essimu. Nze kumpi buli ayina essimu ammanyi. Kyemanyi Nakawere. Nakawere nzija. Ogenda kundaba. Kyobola bakubidde mu time eno. Nva nakakubira nga ngenda mu ddwaliro essimu yako nga teriiko. Kabadde kakketta kalabe nti kambuuziza oluwa nti nzija atojja lindako siriiwo omusawo antutte. Nzija. Kumeka kakadde kalina kye kamanyi. Kayinza okuba kadde kalina kye kamanyi. Bakukuta abo bakukuta. Naye kale. All right. So Winnie, you're celebrated by your husband and he loves you so much. Mukama tumusaba ayongera obatambuza cause such things make ensi yaffe okubeera beautiful. Bolabayo kubali obulungi ate waliwo tulaba nnyo violence asukka so bwe tulaba ku bantu ng'abaana bizaamu amaanyi twongera okwagala ensi yaffe ne tu appreciating life ne bituzaamu n'essuubi ate waliwo atulaba ng'anoonya nga nange luliwo oluwangajja kamume yes ya tweyanza nnyo mwe bali kutwagala naye nga mbajjukiza Hypex Studios bali Lusabala Road najja na kombini ya Cobbins Motel bwe naino omukolo goteekateeka bakafulu b'okkuba ebifaananyi by'embaga emikolo gyonna n'okwata video mwe bali kubaaka ate nga tubajjukiza nti ku Hosh Fashions and Bridal bali kushere bulenga bambaza abagole gomesi gawuni mishanana buli kimu buli lugoye casual party wedding byonna bambaza abaami n'abakyala mwe bale kubaako so shifo musanga ku 0782101569 0702562157 in case of any consultation either oyagala bulango kulanga naffe you're welcome oyagala surprising amwagala you're welcome wetaaga ba Hypex tofunye namba jango contacting wetaaga ino mtu oyagala supporting through our show charity tuzikola buli budde tubaniriza tugenda sala cake ya Winnie nga tumu celebrating ku myaka emito gyatuseeko 16 tuyinza owakana buli omu waddembe n'emyaka naawe so nga twongera omugamba nti ayongera okubeera such a loving wife of course mujja kugamba kifo tegedde otandi she's such a loving wife nammwe musobola okiraba omuntu tekikutwalira myaka okumanya omuntu ali sweet and loving and kind and caring zekintwalira eddakiika okubanga namulabye edda so continue with that heart ojja kubeera forever kana kayimba forever young I wanna live forever young do you really want to live forever young ojja kubeera ngobwenka uli akayimba ako kati wewe bere omukyalo omusanyufu atayina ntala atayina budde atayina chan good enough you have your husband abale bakulyamu olukwe you have someone you can run to always atenga he's there akulaga nti naye wali siga kwesibako so tweyanza nnyo tweyanze ngabwesanga bino mbula okwogera okusulawo naye bambye walungi si waffe katusale keke ngende tweyanza so tugenda kwa okay wakayiga bambye anti kava America ne mama katuwonyawonya okuyiga okay 3 sunali wa just 3 just aiza kwata video tukwate bu video yangu wa snap 3 2 1 0 Happy birthday to you Happy birthday dear Winnie Happy birthday to me You look like a Are you sure? She looks like a what? A monkey? A monkey, eh? A monkey? Yes, but what's the one, wano?
osavingeko bano ba baby ate tweyongereyo. Yes, mwebale kubaako abalungi. Yes, ndi very happy olunaku olwaleero kati bannaye yonna keeki yange yonna keeke yo naye katusavingeko bano abagenyi bo abagudde obugwi byonna bya surprise bagenda kujja bagigwemu abalala temanyi batidde kamera katuweeko bano wanookka bano tetumale tweyongereyo vaayo waggulu mama kansooke empeggo olyeko ku keeke yo yeah soke nkuliseeko mwagala keeke obuuza banaye tebaagala nze okusinziira te oludde boogera mwagala ki ekiraga nti mwagala mulina emyaka emeka Jessica abawe gwe boona bagwa abawa bajja kujja bangi bawaawo abaana baneeno ffe tugende these kids here bawe mumagezi eri abalala onaabeesaavingira. Okay, thank you so much. We love you. Tweyanziza ssebo w'ekitiibwa yongera mukama oyongeremu bwongezi laavu mugyongeremu ebirungo ffe ebyo bye twagala okulaba. So basiibula abambi bafaani bange bye banyanga bye bye mukazi mulungi mukazi wa mpisa bambi mwogera omuwagira amiina bambi kyakola akitegeera amiina bamukuza twebaza n'abazadde abamukuza kuba muntu wa mpisa abalala bamaguka ne okushifa akwata mpola mwongera omuwagira buli wamu buli wemusanze okushifa ju mumuwa omulimu okushifa ju so ekimuli kino omwami yakuteddeko emitwalo 25 wandi mama era obumu wona ojja busanga nga buguddeyo eyo munda wandi mama ye mukwano ye akwagala nnyo buli woogoloka buli woobeera mu buli byokola kijjukire nga weegambe wini njagala omwami wange. Bye bye and it was nice meeting you. Nze nkwagadde nange nkwagadde bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kale mukwano tugenda bukuweereza bu video bopostinge n'obufaananyi otukube obufaananyi Isaac ana tutte namba bambi temulwawo leeta nkuteremu ejjo kwanguyira tugenda bukuwa kati so that you post tekako ntekeko ki ekinakujjukiza Hope Shifa. Okay, so you're going to hi me teyampadde enamba yona nga ajja tulagirira. Alright, bye bye. So cake you just serving abaana n'omwami wo. It's okay. Tetwapozinze tukubeyo bambi obufaananyi. Smile. Okay. So I'm going to send. Okay, akusindikire hi. Kale dear. Bane neyanziza neyanze. Kale bye bye. Bye bye. Ani atalidde cake? Bano balidde. Tewali atalidde. aliwo aginyakudde anyakudde amaze okunyakula kati yali mu kulagayo banyakudde kale shame upon you. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.